nga bwe mumanyi bulijjo tubategeeza nti obwakabaka bwa Buganda bukolebwa amasiga amakulu 3 okuva ddala mulembe gwa Kintu mu lulyo olulangira nga lye limu ku masiga mwe muva omulangira ali Obuganda. Olwo Kabaka n'akulira ebyobufuzi mu Buganda ate n'akulira n'ebyennono. Essiga eryokubiri lya bwami era essiga eryo lyatondebwawo ku mulembe gwa Kintu okuva ku Katikkiro okutuuka ku Mutongole. Abo Kabaka bakwase obuvunaanyizibwa okuteeka mu nkola enteekateeka ze. Nva mulaba nga Kabaka bw'aba akwasa Katikkiro Ddamula amugamba nti genda onnamulireko Obuganda. Essiga eryokusatu lye ly'ebika. Henna mwe tuva mu Buganda era ebika ebyo bye bitutaba mu Luganda ne Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka. Ebika mwe tutambulira buli lunaku ne bwe tuba tetukirowoozezzaako. Oyo Katumba yabadde ku mikolo gya kwanjula ku Lwomukaaga, Nakireewo naye oba yabadde Mawogola simanyi oba Butambala eyo ku mikolo egy'embaga. Abalala mwabadde mu kuziika, abaagenda okuziika Sseruwooza owa BBS baaliyo. Embeera zonna ezo tuba tuli mu nkola za bika naye oluusi tetukirowooza nako. Kyemuva mulaba nga ebika nsonga nkulu ekyenkanidde awo. Nolwekyo nasanyuka nnyo jjajjange Namugera Kakeeto bwe yampa obwami mu kika ekyaffe eky'omutima era nze muwi w'amagezi asooka mu kika ky'omutima. Olw'okuba nakwasibwa obuvunaanyizibwa obwo ate nga nabukkiriza, nasaba omutaka owa Kasolya Namugera Kakeeto jjajjaffe nempita olukiiko olufuzi mu Butikkiro, ne jjajja yennyini yaliwo ne Katikkiro w'ekika yaliwo, ne tukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okuzza amaanyi mu mirimu gyaffe egy'ekika eky'omutima. Emu ku nsonga gye tulaba etunafuya butaba na kakkalabizo eno ku kibuga, kubanga omukulu w'ekika yeetaaga nga alina ekkakkalabizo abazzukulu bwe bamusanga ewamanyiddwa, ate ne Katikkiro w'ekika bw'atyo. Ekyomukisa tulina ettaka lyaffe Mutundwe lyagulwa dda, kaakati okutwasalawo tuzimbeko ofiisi y'ekika eky'omutima. Era olw'okubanga jjajja yampa obukulu ng'omuwi w'amagezi asooka mu kika ky'omutima, ng'ate era mumuyitiddemu n'anzikiriza mpite ab'omutima mbawandiikire ebbaluwa bajje mu Butikkiro nga 18 Julayi ssaawa 6. Era buli gwe mpandiikidde ajja kujja n'akakadde ka siringisi. Ate abalala bajja kujja ne bakyala baabwe ab'omutima abaawasa mu bika ebirala, ate bandi basiza ba mutima. Ate n'abo abaawasa mu mutima kati nga omukyala ale Namukasa ajja kubeerawo kubanga bba wa mutima. Mwami Robert Kafuluma musuubiramu kakadde naye ale naye kakadde kuba lwaki yasiima ab'omutima. Kakati ensimbi ezo tutandike omulimu gw'okuzimba ekitebe kyaffe ekika ky'omutima Mutundwe. Mbaddeko mu kuwummula naye ndowooza nti ensonga z'ebika y'emu ku nsonga enkulu etukwatako nga Buganda, naye nga nayo nnungi bano abaludde okundaba ab'amawulire gye mba nsooka nayo. Oba oli awo nabo banaakolanga nze
Baponsiano mu Kiibi ne baddeyo mu Lugave ne bakolayo emirimu. Awo nno bonna be nawandiikira ebbaluwa 18 Julayi zigenda okubeera ssaawa 6 nga mwatuuse dda mu Butikkiro. Nammwe ab'amawulire mujja kubeera mmwe ab'amawulire temujja kulya naffe kujja nga muli ba mutima mujja kulira eri wabbali naye tujja bbawa emmere. Ssaabasajja Kabaka emabegako yayisa ekiwandiiko eri olukiiko lw'abataka era nze nakisoma n'abuulira abakulu b'ebika okuba ne bakatikkiro n'olukiiko olufuzi. Mu nkola ey'ebika Katikkiro w'ekika n'olukiiko olufuzi balina okukola enteekateeka eyitimusa ekika. Era okuva Kabaka lwe yayisa ekiragiro ekyo ebika ndowooza kumpi byonna bijjuzza ebitaali na bakatikkiro oba ebitaali na enkika enfuzi. Ekimu kukinafuye enkola ey'ebika ebika bingi tebirina nkiiko nfuzi abamu balina bakatikkiro naye Katikkiro akola yekka. Naye Katikkiro tayinza kugenda n'atuuka e Buddu n'avayo n'agenda e Kkooki n'agenda e Buweekula n'agenda e Bugerere. Yeetaaga olukiiko olufuzi n'abantu b'akola nabo. Ekyo kimu. Ekyokubiri buli kika kyetaaga enteekateeka ez'enkulaakulana. Mbabuulidde ne tugenda Baale nga 28 omwezi ogw'omunaana ate nga 18 tuli mu Butikkiro abo be nawandiikidde. Okiraba bulabi nti ensimbi zeetaagisa. Enga ab'omutima ensimbi tunaazijjawo ezizimba ofiisi y'ekika okuggyako ab'omutima nga bakola nga beekulaakulanya. Kale ebika byetaaga okuba n'enteekateeka ez'okwekulaakulanya. Abazzukulu bafune ensimbi ze bayingiza ate ensimbi ezo zibayambe okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe balina mu bika eby'enjawulo. Ab'ennyonyi ennyange nabo bali ku nsonga ezibakwatako ng'ab'ennyonyi ennyange. Olwo tujja babuulira ensonga eyo. N'olwekyo nkola omulimu guno ng'ow'omutima naye ate era nga Katikkiro wa Buganda. Kubanga buno bwe bumu ku buvunaanyizibwa Kabaka bwakwasa Katikkiro nga bwe mbabuulidde nti Kabaka ye mukulembeze wa Buganda mu byobuwangwa n'ennono ate ne mu byobukulembeze eby'obufuzi. Naye waliwo ab'omutima bangi beesobodde kutuusaako mabaluwa naye be ndowooza nti mmwe ab'emikutu egy'amawulire mugenda batuusaako obubaka. Buweekula ono omukwano gwange gy'akolera wali ab'omutima bangi. Buli awulira ng'alina akakadde ke kajje mu mmwanyi ajje akaleete tuzimbe ekitebe kyaffe ekika kiddemu amaanyi. Awo nno temusigalirayo n'omu abako ab'emikwano naye kiriko ekyo nti olina okujja ne ssente kuba tuli ku mulimu gwa kuzimba ofiisi y'ekika. Naye kyokka nga nnaku z'omwezi 28 Agusito era ffe ab'omutima tujja kubeera ku butaka e Baale nga tugenza okulamaga. Awo nno ensonga ezitukuŋŋaanya nnyingi. Ab'omutima mubeere banyiikivu ekika kyaffe kitegerekeke bulungi era nja kusanyuka nnyo mwenna okubalaba nti okulamaga e Roma kyetaaga paundi 2,000 era gwakireewo engeri gy'oyambadde sappule nkimanyi obiwulira buli lunaku. Baga nti abanaalamaga e Roma mwewandiise mu ofiisi ya Father Dickson Kulumba 2,200 eza $. Kati oyinza okwebuuza nti abalina 2,000 bokka be banaagenda e Roma. Naye kakati tunaakola tutya nga e Roma okutuukayo tugendera mu nnyonyi. N'okuzimba ofiisi y'ekika kyetaaga nsimbi. Kyenvudde ŋŋamba nti kakadde naye tekigaana muntu kuweereza nsimbi ew'omuwanika w'ekika ye Frank Kirangwa. Osobola okuweerezayo ensimbi gwe z'olina naye nze bempise ku mukolo guno bakakadde era lwe mutayogera eyo mu mikutu mu Katikkiro ayagala bagagga bokka. Ensonga nginnyonnyodde ogenda okuhijja e Mecca olina okuba ne ssente ezigula tikiti naye ng'ate ebyokulamaga kuhijja biri mu mateeka ga ddiini y'Ekisiraamu. Kati olwo talina ssente anaakola ki? Bamugamba nti kola nnyo ofune ssente ogenda olamage. Yeetaaga kumpi akawumbi ka ssente. Zo zijja kuwera akawumbi naye bwe tutandika nga tutandika ze tulinawo ze tutandika nazo naye nga ze siri muzimbi naye ndowooza nga kawumbi okutunulira pulaani nga jjajja bwe yagindaze.